Abatuuze ku Kyalo Gitta Nabutaka ekisangibwa mu Kasangati Town Council Wakiso bali mazigo olwa ssentebe waabwe Andrew Nsamba gwe balumiriza okubanga yafuuka bloka w'ettaka ku kyalo kyabwe era abatuuze abasinga abatunze. Saawa zino sikyamuyita kyamani wange kuba kati saawa zino ettaka lyaffe litwalibwa, ettaka mama wange kwawangalidde emyaka 4 n'okusoba naye ate ng'omutwe omukulu mu kulwagala wabatwala kyamani wange alaga ye mutwe omukulu. Okutunda ffe tubulwe we tubeera nga mwotwalidde amaka ge tubaddemu for over 40 years and more, bajjajja bange ettaka liraga baliwa taata waffe awo watukuliza. Taata waffe awo we twamuziika, abasenga abange awo we twabaziika. Ebijja ebiriwo si byakati bikadde, ennyumba eriwo si yakati. Bw'ababa bagamba nti ettaka twalyesenzaako tutya. Justin Kiwanuka namwandu nga wa myaka 7 awangalira Gitta Nabutaka ekiri mu district y'e Wakiso y'omu ku batuuze abeekokkola ssentebe w'ekyalo kyabwe Andrew Nsamba okubanga abagobaganya ku ttaka lyabwe kwe bawangalidde emyaka egisoba 4. Njagala gavumenti ennyambe ku mwana oyo Mayanja ne Chairman Nsamba kubanga Mayanja yeekobana n'oyo omwana Nsamba be baagala okungoba awaka wange wemaze emyaka 5 okuva lwe nafumbirwa. Twabigabana kubanga tuli abaana bangi, ebintu byonna twabirekera maama era naawe wakayanira maama wabadde alimira emmere yeyo giyasenda. Nze nno nga sendagire kyensaba, nsaba omukulembeze w'eggwanga batuyambe ku bantu ng'abo Chairman Nsamba n'oyo omwana Mayanja okuva obuvi e Kampala najala jojo bya namwandu wa kitaffe. Namwandu Kiwanuka ali mu nnaku ekiseera kino agamba nti beekubidde enduulu mu b'obuyinza naye tebannaba kufuna bwenkanya. Baze wange bwe yafa omwana oyo nafuukira akayinja mu ngatto n'aŋŋamba nti olina okuva wano otambule ogende n'abaana be wazaala awalala ng'ate omwana oyo namusiŋŋana wa myaka 3 okujja mu maka ga kitaawe. Okukola era nga ziri awakaawo ng'azikoledde abantu nti batunzeewo nga yagikola endagaano mu 2019 era nga stampu yeno mu 2019 yaliwo ya round gye yakoonako naye ate bano abaakajja okusendawo bo yabakolera endagaano era nayo ng'eraga nti yabaguza mu 2019 kyokka nga ate stampu eriko ya sukweya ate nga stampu yo mu 2019 gavumenti yayite nazigaba yazireeta mu 2022 nekyongera okwereka obufere bwa chairman bwakozesa okola ebirwandiiko nga bibakadeetinga ng'akona ivinze nga yegaseeko n'abantu abagala okutwalako ebyaffe. Jackson Sendagire ne Isima Lugoloobi nga nabo baana nzaalwa yawaka we bagoba Namwandu Kiwanuka abatutegeezezza nti beewuunya lwaki ssentebe waabwe eyandibadde abalabula ate yeekobaana ne baagala okubagoba ku ttaka. Tungaabo Chairman Nsamba n'oyo omwana Mayanja okuva obuvi e Kampala najala jojo bya namwandu wa kitaffe n'atulemesa okukola emirimu gyonna. Buli dakiika yonna n'atwewerera ajja kutusiba paka ng'atunzeewo. Minisita Mayanja nze muwulira simulabangako naye bw'aba gy'ali mpulira bayamba namuwulirako juuze mukono namusomako mawulire ng'alina baataasizza. Ffe kye tusaba gavumenti kintu kimu kututaasa amaani era singa pulezidenti abadde asobola ebyalo ebiyina okunyigirizibwanga kino ekyaffe Gitta Nabutaka kuba tekyetaagisaamu ssente ze bawoza mbunno okulonda omuntu okusimba obusimbi mu mugongo ngenda kufuna ssente zaaki kuba bachairman tubalonda tusimbye mu mugongo. Yandigambye abasobola okulonda bachairman nga bayina okunyigirizibwa bandi tuwadde olukusa olwo ffe ne twerondera chairman n'avako kuba chairman atufuukidde ekizibu si we wano wokka lwakuba abantu abasinga batya amateeka. Ondebwa abantu ne bamwesiga nga muvubuka n'atandika okuva jojo byanga atwala amataka gaabwe. Era nga nja kubira omulanga nti President Museveni bw'oba osobola abantu bwe bati bakangavvule kuba be bakukyayisa ku ground ojja kwewuunya lwaki abantu ojja kwewuunya lwaki abantu banyiivu naye abantu bwe bati abakola emivuyo oluusi togibanamu naye be bakukyayisa erinnya lyo kakati toyinza kuddira nnyumba eno eriwo ebaddewo emyaka nga 5 gwe ssentebe toweza na myaka 4 ate otutuka ojja okubuuza omuntu amaze emyaka 5 ku kibanja nti wajjako otya lyalewo bwenkanya. Ssentebe Andrew Nsamba mu kwogerako naffe ategeezezza nti Namwandu Kiwanuka ettaka lyayogerako talirinaako bwannannyini. Nze mukyala Yakobo siriwo kumusiba
amateeka ge gamusiba alina kumusiba lutu eno badde sibikola ki sibimanyi era bangambye ebigambe nasanza omulawe n'abingamba nga sina nekyemu kyenkola ki kyemmanyi ensobi zaabwe nze tebazinyingizaamu naye ekiri ku mutima omuntu abbye ku mutima gwe aba akimanyi nti tubba bubbi akimanyi nti ekifo si kya bbaawe si kike wadde aluddewo era tewali amugoba mu nnyumba ye naki kubanga baateeseganya nga weetuli ku ground emanju wansi w'effumbe nga baali basenze ala disinga waali naani ne bateeseganya wasigala ettaka lino ery'ekijja okuli ennyumba yiikeemuuba n'obuntu nabo ettaka lye batunze lye babakola ki babatwala kati bali ne balira kisingamu abaagula nogwe binajja ndowooza okuzimba ennyumba kitegeera era amazima gajja kuvaayo titaka si lyabwe ne bwe banaagendawa ne bwe banaakola batya nze ndi chairman wa kitundu sinza kujja gamba muntu nti twala awo nga si wawe ono ategeezezza nti bano balina